abalokole mu kanisa ya Christian Covenant Ministries Namiryango mu division ye Goma municipal ye Mukono bakuziza olunaku lw'abakadde bwe bakuŋŋaanyiriza abasobye mbina ne basaba nabo n'okubagabula ettu lya Ssekukkulu. Bano basoose mu kusaba ng'omukadde Nora Namagi ow'emyaka 83 nga w'Namiryango yabuulidde mu kusaba kuno. But the love of God, the one that chose me to make me stand here. I beseech of you all elders to come back to God. It is only God who can, who is able. In June I was declared dead, but I'm standing because of God. God is taking me through many problems and very many sicknesses. I beseech of you all, and come to God, come to the Lord. For the grace God has put on our children is what has given us for life. Namagi akunze bakadde banne n'abantu abasigadde okwettanira okusonyiwa n'agamba nti bw'otasonyiwa oba osibye emikisa gyo kuba naawe Katonda takusonyiwa. Because the grace He puts on us, we see and He forgives us. Now when you repent and come back to Him, He forgives you. Also forgive those who have made wrong to you, that you may be able to be right in the world, for you to live, you will live okay. Amen. Abakadde abeesobola n'abatakyesobola bonna beetabye mu kujaguza kuno omuli n'abo abalina obulemu ku mibiri. Pastor Karim Kitunzi ne mukyala we Rebecca Kitunzi be bakulembeddemu okusaba kuno. He loves you so much. I thank God. Thank you for accepting to come after He invited you. Thank you for supporting Moses. I pray for the God of our Moses to fight for you more, to overcome for you. Your 2021 age, use your testimony. Appear to Israel, because there is an unknown standing on the mountain. Mysteries of the mountain. Get up to the mountain and to your Moses. Pastor Kitunzi agambye nti essira balitadde ku bakadde abasobye mbina nga bano basukka emyaka 7 be bayagadde okulaga nti balinayo abantu ababaagala era babakkiririzaamu. Twakivumbula okuyita mu byawandiikibwa nga Mukama waffe bwe yajja gye tuli tetwamutegeera naga ati bwe najja nga ndi muyala temwasobola kumpa kyakulya bwe nali obwerere temwannyambaza
so n'omutume Pawulo ayongera okinyweza nga awanikira Abagalatiya omwenda n'atuga temulikomanga temulikanga y'okukola obulungi ebiro ebiridda mulikungula nga temuzirise y'ensonga lwaki tulina abakadde wano okuva mu bitundu ebyenjawulo si nsonga kasitoma ng'oli mukadde osuka emyaka 7 tukwaniriza era mugenda kuba mubalaba basuka mu 14 tubategekera ne tubalaga okwagala kwa Katonda n'okubaagaliza amazaalibwa n'okuddamu okubategeeza nti tukyaliyo abantu abakkiririzaamu ababwagala ababa celebrating nga ba heroes baffe olwokubanga gye batuuseyo si wangu bayise mu bisomozebwa bingi so subiranga omuntu yenna yeetaaga abantu ababa nga basobola okucelebratinga tuba celebratinga yenswa kituli nabo mukama abawo omukisa. Bano bagabuddwa ekijjulo ne balya ne basindisa ebigere n'endala ne bagisiba okutwalirako ab'ewaka. Kubengalo n'akalulu ku lw'abajjajja bonna ba Ashes kaba tuyambeko tata tweyanze Oluvannyuma babawadde ebitereke by'ebintu omuli omuceere, sukaali, butto, amajaani, royco, sabbuuni, soda n'ebirala bingi. Kale omugenyi omukulu jjajja akiikiridde bajjajja bonna ng'afuna ekirabo nsabye okubengaliza amaanyi. Amen.
Teryawoza. Ekitiibwa kino basaba mugonde muweereze Mukama. Temulina byansi tebirimu makulu eby'omugaso kukkiriza Katonda n'omuweereza Mwoyo n'emmazima. Buli ekirungi gye tulaba ekyensi tugenda kubirekamu naye twagala ebirungi ebiritutuusa mu ggulu, tutuuke ku mmeeza y'omukulu atwanirize, atugweko mu kifuba kye. Mwana wange Kalimu, naakuweera Kibwana. Mukoze ntya Rebeka? Munangeeza ky'oba ompeera njagalira omwana wange. Omwoyo gwonna, omubiri gwo gwonna gubeere Kalimu, buli w'onooweraga nga Kalimu. Kituuzi. Buli lw'onoomuyisanga obulungi nsaba birungi byereere, naye bw'omuyisa obubi maama nange ennaku ennyuma. Munnange omugondere maama, ogiranga n'obudaabudako n'omugattamu amaanyi. Tujja kuweereza, tuli bagumu, twawangula, tujja kuwangula, tetujja kulemererwa. Amina. Rebeka, gwolowooza bino bikolebwa abantu oba? Yesu! Amina. Jjajja tumuwa oluyimba luli olwa supiidi mulutegeke alwetaaga, jjajja alwetaaga era lusabiddwa. Okay. Amina. Kuba engalo ezo, kuba. Amina. Akayimba kagamba kijjajja ko tuyimbi. Waze Fanta bagenda kukyusiza. Bonna mubawe, buli omu muwe. Fanta sinagenda bagenda kukyusiza. Emwemu huyo Yacha gwe gwani? Ovira wa? Oyina emyaka emeka?